Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nkyalira Walumbe Ettanda. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe yayita. Nga mmalidde ddala omwezi mulamba mu kkomera naye bwentyo nali nzigiddwayo ne mbeera nga nakomezebwawo mu guddiiro mulimu natuukira mu kigo ky'omutaka Lukuusi. Akavuvuŋŋano akaaliwo abamu ku bavubuka ababiri Lukuusi be yawulira nga bavuuvuuma yabayitayo n'abawewenyula emiggo egyabalessa ne mu kkubiro okutuukira ddala bwe baava mu bulamu bw'ensi eno. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okutaano mponera watono. Akasiriikiriro bwe kaali ng'akakutte k'akabanga nagenda okulaba nga Ssaabajjaasi gwe baayitanga Ggoogo asituka mu kifo kye nga yeesimba nga ssettala. Natunuulira Ggoogo nga simumala. Yali musajja binywera eyanywa amazzi. Emikono gye gyali gitimbaganya agasuwa aganene ennyo. Ettwe lye lyali ddene nnyo kyokka ng'obuuso bwe butono era nga bwakulira mu nkompe. Emimwa gye gyali migazi nnyo era ng'emigo gyagyo gikirako egy'entamu. Effuba lye lyonna lyali lisakaatiddwa omwoya. Ggoogo yayimuka n'obusungu obw'ekitalo naye ng'omutaka amutaddeko abiri. Yamala akabanga katono n'afuluma. Obusungu ddala bwali bujula kumuyuza kubanga ku bavubuka bali Lukuusi be yali amaze okutta omu ku bo yali mwana we ddala ddala. Ggoogo bwe yafuluma Lukuusi n'aswakiira n'alagira abajaasi be bonna bagende baleete mukama waabwe. N'abajaasi tebaali babi nga basitukira mu ng'eyatega ogw'ekyayi nga bagenda kuleeta mukama waabwe. Ng'awo ffenna amaaso tuteeka mu kkubo okulaba bwe baleeta Ssaabajjaasi. Twakanda kulinda ne tulinda nga buteerere. Waali wayiseewo akabanga era nga tukyalinda okulaba ekinaabaawo twagenda okuwulira ng'ekiri ebweru kifumba mutuku. Okuwowoggana, enduulu, eŋŋombe, amalenge, leero wamaggwe ng'oluli awo nalwo nga ndugeraageranya ng'olwali ku njovu ekavumba. Mu kiseera ekyo obudde bwali butandika okuziimeera. Wano ffenna abaali mu ddiiro twafuluma ebweru okulaba ogubadde, olwo nga naffe abasibe twerabiddwa. Abasajja ne Lukuusi baali bamujeemedde. Okugenda okutemya n'okuzibula ng'ekigo kyonna baakitisse dda omuliro kiteta. Anti n'enkulabira emisaasaano. Abasajja ba Lukuusi baatandika okumuwenja ng'awenja enseenene. Abamu baali bakutte ebiso, abalala mafumu, wamaggwe nga kyetinze. Nange nalaba biri bityo konze nti ezigwa obulungi bandagandage. Saali mubi nga nteekako kakokola tondeka nnyuma. Nali nno ŋŋenda neewaganya mu ndulundu y'abantu nagenda okuwulira ng'omuntu ambasa omukono asika. Katono ndeekaane nga ndowooza nti nno basajja ba Lukuusi be bangudde mu buwufu. Nakanda kwekunkumula mukono naye ng'oli agukutte alinga kabaani. Bwe nayimirira okulaba omuntu eyali ankutte nagenda okulaba nga y'omu ku bawala bali be nalaba mu ddiiro. Namubuuza nga nze n'amameme gankubagana nti, "Ogamba ki era onjagaza ki?" Yanziramu mu kaloboozi akaakawoowo era akaseeneekerevu obulungi ate nga bwe yeerigomba nti, "Lwaki nno oyagala okundeka wano?" Nange kwe kumuddamu nti, "Sikuleka wano twajja ffenna." Wano nagenda okulaba ng'omuwala ebiyengeyenge biyunguka ate nga nkutte omukono anywezezza. Nange nalaba mwana muwala neefuuliddeko lukokobe kwe kumukwata ku mukono ne mugamba tugende. Eyali atunula ekiziimuziimu n'atandika okusekaasekamu era n'asangula n'amaziga. Buli we twayitanga ng'abantu banoonya Lukuusi. Wano nno nze n'omuwala oli gwe nali sinnamanya linnya twaleka abasajja ba Lukuusi beesaza akajegere nga ffe twetambulira. Mu kiseera ekyo omwezi gwali gwa ggabogabo era nga gwememula bya kitalo. Twalaba ekigo tukivuddemu mirembe n'emisinde ne tussaako okwewunya ekibabu kya Lukuusi. N'omuwala naye emisinde yali agimanyi bulungi era namwewuunya nnyo. Singa era mpozi teyali muwala oyo singa nze empewo ezikunta. Mu mubiri yali mukazi
naye mu mwoyo musajja ddala. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'okutaano. Tusisinkane mu ssuula ey'omukaaga tumanye biki ebyaddirira nga tumaze okutoloka mu kigo kya Lukuusi. Akuume atakuumira mpeera.